Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Abadde ssentebe w'akakiiko ka Uganda Human Rights akeddembe ery'obuntu Mariam Wangadya aresigninze n'agamba nti General Museveni bino si bisobole ekifo kyo kiikyo era n'akakiiko ako mangu nnyo nnyini ddala n'akamaamu kako. Bannakibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwa David Lewis Lubongoya bavuddeyo ku kuwambibwa kwa musajja mukulu Honorable Muwanga Kivumbi. Ono nno Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ono nno yawambiddwa olunaku olw'eggulo n'abuzibwawo n'atwalibwa mu kitundu ekitategeerekese. Alex okusinziira ku Secretary General NUP David Lewis Lubongoya aliko ebigambo byayogedde ku nsonga eyo, naye ekyamazima matuufu Uganda weetuuse buli omu yeetaaga asabire munne. Nammere ne Balaam bongedde okubanga bakakata. Bano nno boogedde ki? Honorable Lutamaguzi wuuna yasizza ebyama akatambi kaakano akasembyeyo n'ebigambo omusajja mukulu Muwanga Kivumbi Muhammad byasembyeyo okubeera ng'ate ayogera nga tannaba nga akwatibwa abasajja bano. Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola agamba si bakussa mukono mpaka bakubeera nga batabakanira eddembe ly'obuntu ne bannayuganda okubanga bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange eribaweebwa ssemateeka. Kugambye si biwoomu naye njagala tube ng'ate tonna tugenda maaso n'okuba nga tubiyitamu mpola mpola. Wano nno wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu nti twegateko mu butongole ku mukutu guno ng'osubscribinga okonaawo mukadde okajje mpatronize okateeke mu all solofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tuteekayo. ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba gwe atulaba video gyempere like bw'ogiwa like bejja kudduka emisinde mingi tukeekulisa ekirumwa asobola okuba ng'agifuna. Ng'ennaku z'omwezi 18 July tuli wali eri ku meeting point Uganda Nansana mu kivulu kya Friends of MC Meya. Abayimbi bangi okuli Lili Puzzle, David Lutalo, Chris Evans, Bahrain ne Maulana, omusajja mukulu Kasuku MC w'olunaku n'abalala bangi. Fenna tugendagenda maaso n'okubeera nga tubaayo supporting MC Meya. Ordinary ticket ya mutwalo gumu, VIP emitwalo 20, ate gwe agala ogula emmeeza ya million emu. So jangu tunyumirwe wamu ku meeting point ya Uganda ng'ennaku z'omwezi 18. Weewaawo munzikirize ate tutandikire wano. Ensonga nno si mpoomu era si nnungi oba oliawo yadde akamu n'akeddagala, naye njagala tusooke tutandikire ku nsonga eno. Bino ebigambo bya Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola. Wuliriza. Bonnamale Dennis gy'atembeeta okubanga wabaawo ennongoosereza mu tteeka eryo. Nze ndaba kigwira ddala mu bigambo by'omugenzi Tamale Mirundi bye yayogera. Olumu ku Tamale Mirundi yagamba nti gwe Haji omulamba engeri gye bafumbyemu embizi ekukwatako etya oba bagifumbye boyiro oba bagisiise. Kakati gwe ow'enyaremu kikwatako ki oba ddala Right Honorable Joel Ssennyonyi akwata bubi opposition nga tekusanyusa bo beekubiddeko ku nduulu obayambeko. Enze ndaba Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola atabulikidde Honorable Namara Dance. Namara Dance ono yavuddeyo n'abaako ebigambo byabadde bingi byayogera era yalumbye bangi abageze maaso n'okubanga bamuwabula naddala ku nsonga z'agenda maaso n'okubanga atembeeta ez'okulaba nga leader of opposition mu parliament bamukyusa era bo bateekewo ennongoosereza ku butya bwe bayinza okulaba nga balonda omukulembeze w'oludda oluvuganya mu parliament. Okusinziira ku Nalukoola agamba nti bino
nsonga zaaba opposition ze tutasuubira nti zandibadde zibakwatako mmwe ng'aba NRM. Soka owulirize wano ebigambo bino. Era kwanika NRM eyagala kulaga nti waddenga gwe twakubba akalulu naye n'otanyiiga n'otuuka n'okujja mu parliament n'oba ng'olonze ne leader opposition nakyo kituluma nnyo kinene nnyo twagala kikuveeko ng'omusajja abeera afunye ttanka nnamba ey'amazzi. Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola takyalina kigambo kiwoomu na kimu eri basajja ba NRM. Agamba nti munyigiriza bannayuganda mubatuusizza ku kisenge. Soka owulirize ebigambo bino tweyongereyo. Oluuyi oluvuganya baleete n'etteeka n'olowooza nti balina kye bakuleetedde ekirungi. Ekyokubiri olaba bwe tugenda mu demokrasiya agaba ebirabo tukitwale nti kale General Museveni yavuganya n'ayita mu mateeka bulungi era ne watabaawo kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Tewaali tiya gaasi, tewaali bakubwa masasi, tewaali akuutiza DR forms. Byonna ebyalangirirwa tukitwale nti singa byali bituufu ng'era tewaaliwo bikolobero byakolebwa ku beesimbyewo nga Kyagulanyi Ssentamu n'abamuwagira. Osanga ng'oyo aba awangudde atwala obwa pulezidenti alina n'obuyinza obugirako obulimu okulonda baminisita n'ebirala. Akwata ekyokubiri afuna ki? Akwata ekyokubiri ekibiina eky'ebyobufuzi ekikkirizibwa okulonda leader wa opposition. Buli akola kyakola akola olw'ekirabo ekigenda omuweebwa. Omusajja omu yagamba nti ensonga bbiri ze zireetera omuntu okukola: empeera gy'afuna olw'okukola oba ekibonerezo ky'afuna olw'obutakola. Empeera efunibwa ekibiina ky'ebyobufuzi ekireese bammemba ba palamenti abasinga obungi kwe kubeera nga kyekibeera kirina leader wa gavumenti business ye prime minister. Si bwe guli? Ekibiina ekiddirira kyekireeta leader wa opposition. Kati oyagala kugamba nti oli anaafunanga ababaka babiri mu Uganda yonna ng'ekibiina kivuganyiza ne kisobola kuyisaamu babaka babiri. Oli n'atuula eka n'agamba nti mukyala olaba nti twafunye ababaka babiri bokka naye ku nnongoosereza eno mu tteeka erirambika enfuga ya palamenti eryaleetebwa Honorable Namara nange kennyini wadde ekibiina kyange kirina ababaka babiri nsobola okulya obwa leader bwa opposition. Tolaba nti okwo kusaaga busaazi. Mu luzungu ekyo si kye tuyita mockery of democracy. Nti ataleese babaka ataafunye babaka ate kaakano yagenda okutwala obwa leader bwa opposition. Oyinza okyokugamba oli yeesimbawo bwa Namunigina ng'ali independent nga yagamba sirina kibiina kyonna. Tayagala kubeera mu NRM, tayagala kubeera mu NUP n'abalala bonna. Era n'amatiza n'abalonzi ne bagamba bw'eba yendabayo tumatidde katukulonde bwe tutyo. Kati ate bw'atuuka mu palamenti n'omukolera etteeka ly'ataamanyako ng'ajja. Kati etteeka lino nga limukaka abeere ku opposition. Olowooza nti eyo ebeera demokrasi? Yabaffe olowooza abaakola etteeka eryo baali tebakimanyi nti teriyo political party gye bayita opposition. Musajja mukulu Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola atapuse ekintu kya leader of opposition n'etteeka lya Namara Dennis lyagenze maaso n'okuleeta. Oyo nno mubaka wa Buyaga is it Buyaga West? Gyakiikirira ekyokubanga bakyusa leader of opposition. Ye Nalukoola agamba nti bakuchallenging ensonga eyo mu aspects zonna ez'amateeka. Okwatibwa kwa Muwanga Kivumbi kulese bangi nga bakyakunkumula amatu nga endiga etenda enkuba. Kanso ate era Secretary General David Lewis Lubongoya bibino ebigambo byayogedde. Era nti omuntu ne bw'aba akoze musango ki ahandolingibwe mu nkola y'amateeka. Era njagala kwebaza ennyo Katikkiro wa Buganda yavaayo mu lukiiko lwa Buganda n'annyonnyola ensonga toli bw'aba akoze omusango
mukwate ng'amateeka bwe galagira nga ssemateeka bwe lagira nti omuntu bw'oba omuteebereza kubanga akoze omusango n'ekirala sooka oinvestigatinge omala ku investigatinga ogye omuntu omweyanjulire ugambe nti nze gundi nkolera mu kitongole kino tuba twagala omuntu akwatibwe poliisi kubanga eteeka bwetyo bwe liragira poliisi emutwale poliisi station emanyikiddwa okay ssemateeka eragira nti oli bw'oba omukutte aba alina famire ye balina okumanya wawaali kati famire ya Honorable Muwanga Kivumbi temanyiwa wakumirwa mu kiseera kino tetumanyi mbeera ki gyalimu ey'obulamu ssemateeka eragira nti omuntu bw'oba omukutte abasawo be balina right okumutuukako bannamateeka be balina right okumutuukako naye kakati byonna byonna nga bwe tulaba mu ggwanga tebikyaliwo bakuwamba bo bennyini ne basalawo dira okuleeta mu kooti dira okutwala ku poliisi n'ebirala bwe bityo so buli omu yeekaabire ku mbeera eriwo naye era tukubiriza abantu baffe obutakkiriza subjugation obutakkiriza kubanga bwe ŋŋambye anakyemalira bakola byonna byonna okugezaako okutiisatiisa abantu okubanafuya okulaba nga abantu tebasobola kukola ki kwerwanako naye tuze tukiraba ti regimes ezeyisa bwe ziti ate zimala ezigenda okusinziira ku secretary general w'ekibiina ki NUP David Lewis Lubongoya agamba nti regimes oba governments zijja ne zikola bino naye era nazo zimala ne zivaawo oba ne zigenda nti ekyokwata Muwanga Kivumbi ne bamubuzaawo kimenya mateeka era tebagoberera mateeka byonna n'abivumirira ebikolwa ebyo wabula n'amaliriza ng'atugambye nti twesibe bbiri bannayuganda bannamateeka ba Muwanga Kivumbi nabo munnange beewuunya nga ffe naffe bwe tuli mu kwewuunya wa omuntu waabwe gyali wuliriza. What I know is what Ugandans know. We are not new to this on charges of such a nature. It is common knowledge that people oftentimes have gotten so far such instances, 3 matters I think, where have obtained bail and people have been rearrested. The difference is this one, there was a day lag in between. So it's a policy of the regime that people on some offenses should never be released. So that did not surprise me that it came. And no one should tag this probably just on statements like I have heard some of them state. I know for a fact, like the judicial officers have expressed, judges are not independent. I know for a fact that someone made a statement that even after we were granted bail, some people with the power were not happy with the decision. That I know for a fact. But what happened today, it is true. He was abducted. He was coming for a meeting. Okusinziira ku munnamateeka wa Muwanga Kivumbi, Kanso Muhoozi Samuel agamba nti bino tebikanga era eno incidents ebadde ejjanga bibaawo nga bawa abantu bail ne bamala ne babakwata. Ebyo byonna tujjukire mu musango gwa Muhammad Segirinnya omugenzi ne Alan Sewanyana. Kooti Masaka bawe yabawa bail ne bamala ne babasalako mu kkubira amagye ne gabawamu ne gabatwala ne babazzayo munda. N'agamba kino nno kituwa kyakuyiga nti oba oli awo abakulu abali wano tebagoberera mateeka era tebaasiimye ensalawo ya kkooti nangeri ki gye yagenze maaso nakubanga ensalawo kwoteeka okubeera nga mwanattu ewa abantu bano obwenkanya. Ebigambo si biwoomu yadde akamu n'akeddagala. Kankwe video eno ate tusobole okweyongerayo bigambo bya nammeere wano eno kuliriza. Mmwe mubadde musaba action. Luli twali mu parliament, minister yantuma nteekeyo ekiwandiiko ne leader of opposition Ssenyonyi n'agamba Honorable Balamu ne Honorable Namere twagala action. Mwandaba nali ku talk show ne Honorable Zaake n'agamba byonna mu byogedde naye ffe twagala action. Kati action yetandise ate mukaaba abantu mu lujjudde. Kati baba basente nga tetuliiwo. Nave mwagala tugende tubakwate tubakidnapping emugambe twabakidnappinze. Mwagala omuntu wetu mukwata mu mateeka. Ate mwagala mugambe minisita bakidnappinze omukozi wa district. Bamukwate bamanye minisita yamukwasiza police. Mu emotoka ya minisita teyina sero. I don't have a police cell in my car. The person is arrested in a scene of crime, handed over to the nearest police station for case management and forwarding to court. So, I mean, let us do our work, pray for us, but we are steady, and we are not intimidated by anybody. We shall fight and we shall support the president
to fulfill his dream of having a corrupt-free Uganda where service delivery in the local government can improve. That is all I can assure Ugandans. I want to add that ebigambo ebyo bye bya Balamu n'omulimu gwaliko ogw'okulaba nga afufugaza abalyako okulaba nga bamala mu gavumenti ya General Museveni. Era Honorable Lutamaguzi Heromba kwa nakaseke bwatu ya Mugambi. Kano bakakusalire musebo mukuru Balamu. Bobo yagala okukwata ababbi. Teekawo gye bayita private office ng'oli aleeta information ey'ekyama. Ogimanyi bagiyita eyo? Ngo babayita whistleblowing office. Ogenda kumanya ebintu bingi emirimu gyonna ku district batunda mitunde. Waliwo a lot of connivances. Ne sente zigenda ku district waliwo abaziryako 10% okuziisa okujja eyo ku ma districts. 10% ng'oli okuziririzinga sente za district ali bonino muwaako kuzijja 10%. Onajja basobola kubanga leero atuuzizza local government bonna bakulembeze ba local government mu Jinja n'atuuza ba technical staff n'ayita n'abantu abatuuze buli omu yogera. RDC ne mulanga akubagane brother Kao akubagana amatama alisafuumudde. Kati ojja kulaba bajja kugamba mbwe teeka Minister si alina okugoba Kao. Bagenda kujja eteeka. Toyina buyinza. Ababano babbira mu mateeka. Bajamuka tolina buyinza gavumenti eriwe. Minister Ndagawa nekiraga nti minister kubono ye kyaliko ali ku bino byabwe ebyekyankwanzi. Nti corrective responsibility. And when you see a thief, it is your responsibility as a member okuba nti naawe omukangavu. Naye etteeka ligenda kudda gy'oli bagaye minisita talina buyinza bugoba. Sebo oyise wandikomye. Oyise walikomye. Era within a short period of time ojja kulanga n'ofiisa agitya. Yes. Local government ministry yemu kusingamu ssente. Yemu kuzisingamu ssente n'obubbi mubiri bi project be babbiramu. Bagenda kusikaya amateeka amateeka agamba bwati omusanga naye ekintu akikoze eki kubanga nze badde nsubira nti ngeri atandikidde Jinja kati adda Nakaseke adde Gulu adde you cannot be everywhere as a minister because it's a team. Take a whistleblowing office gwe buli wotambulagana amagezi nga kuwako kuba twasoma. Honorable Lutamaguzi Semakula agamba nti Balamu omulimu gwo tegubadde mubi naye wabula sooka otaanuleko ku bigere. Teekawo woofiisi ezaabo abantu ba bulijjo besobola okutuusiza ensonga nga tebategerekese mannya gaabwe wabula ne basobola okuloopa ensonga ezo zitagenda bulungi naddala mu bitundu eyo gye bawangalira. Anyway, ino kilipu ya Honorable Muwanga Kivumbi ginadde mbasuubiza. Makage. Honorable ngoyogeza maanyi. Munanga amanyi genjogeza buli lwoyitako eri mukomera ofunayo ebintu bibiri oyinza okuvaayo ng'ogenze ovuddeyo ng'oyenje buse ng'otidde oba ovaayo ng'ofunye amaanyi amapya n'okwolesebwa okupya kati obudde bunaayitawo olimbuuza nti banafuna kwolesebwa bupya oba nafuna bunafu naye kati amaanyi ago g'oliddeko ago maanyi ga mpingu. Honorable byono byoyogera tokyanti bayinza okuzzaayo ate mbaddeyo kati simanyiddeeyo ekakete kiba kipya tekiba kipya nekomera bobeerayo tofa tulina okubajjamu akatengo tulina okubajjamu nawe Alex njagala oveemu akatengo sadde kule bulungi okole emirimu abantu bakambwe munange Honorable otabadde ebitongole by'okwerinda abantu bazze bakwatibwa mu ngeri eri awo ati gavumenti nzinakyayiizikola expense ekomere twongera omuteeka mu ssaala zaffe oba oli awo mubaka Honorable Hajj Muhammad Muwanga Kivumbi. Kakati nno tebisanyusa naye ate nga bye bituufu omukyala akulira Uganda Human Rights amanyikiddwa obulungi nga Maria Muwangadya avuddeyo na resigninga olunaku olwaleero era n'ategeeza
mukama we General Museveni nti emirimu egyantumwa njinyuse bulungi nnyo nnyini ddala. Era mu bbaluwa gye yagenze maaso n'okubeera nga bawandiika ng'ennaku z'omwezi 6 July, yagenze maaso n'okuwandiika ebbaluwa eno ng'agamba bw'ati nti to His Excellency General Retired Yoweri Kaguta Museveni, the Bahabulwa President of Republic of Uganda, State House Entebbe. N'agamba bw'ati notes of resignation as chairperson Uganda Human Rights Commission, I hereby tender my resignation as chairperson of the Uganda Human Rights Commission. I thank you for the opportunity to serve Uganda over the years in the promotion and protection of human rights. Fauzati Mariam Wangadia n'awandiika n'ateekako omukono gwe. Bw'atyo Mariam Wangadia ne tugamba weeraba, oh weeraba. Kale munzikirize wano bwe mbabatera tusinkane nga Gulidi nakkiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.